obubaka bwempa abakyala omulembe guno gwina opportunity nyingi okuba nti musobola okweyimirizaawo oba oli mufumbo oba toli mufumbo omukyala osobola okubaako n'ebintu byokola ebikuwanirira n'oyimirira. Nze nkulidde mu maka famire yaffe gye nkuliddemu tufiiriddwa nga wolaba nti embeera ezaaliwo eyo emabegamu 84 85 86 88 abantu baafiirwa abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira naye nalabako n'amaaso gange nendaba omukyala n'afiirwa omwami we nga babadde bakola bonna naye ne batamu akantu n'aka kubanga talina mwana ki mulenzi n'afiiramu awo nammwe mubalaba ate era nendabako abamu nga balina abaana abalenzi naye era abafamire omukazi n'abaana ne babajja mu bintu ne babitwala. Ndabyeko n'abakyala ababadde n'abaami baabwe emyaka 40 naaga naye olw'okuba omukyala teyeeteekateeka bw'afunye obuzibu n'omwami omukyala n'asigala mu bbanga. N'olwekyo nze message yange eri abakyala ngamba beerako n'ekintu ekikutengerera ng'omukyala obeere nga embeera ne bwekyuka togenda kusaba ssente y'akaleega. Embeera ne bwekyuka omusujja ne gukuluma osobola okugula aspirin oba panado. Ekyo kikola otya? Olina okubeera nti ne w'obeera oli waka omukyala ng'oli waka olina ekintu ky'okola ekivaamu ssente. Eri abakyala bagamba nti nze omwami wange ampa buli kimu seetaaga. Yagamba n'okunsasula omusaala nkutule. Yagamba n'okunsasula omusaala ogwo gwakuwa ogwo gwakuwa ogwo gw'oba olina okubaako ekintu ky'oga nti nkolamu. Ate kankubuulire omwami wo wabanga akuwa ssente n'akizula nti ate olina by'okola ebivaamu ssente ajja gamba n'omukazi mugezi. Abasajja bangi nnyo abagagga abalina ssente naye tebaagala bakazi boonoona. Ekyo abakazi balina okukimanya. Bw'abanga akuwa mulage nti ate kyakuwadde okikekkereza n'okolamu ekirala. Abasajja abalina nga mulina nga muga nze saagala mukazi akola. Nze omukazi yenna yeepanka n'agamba nze sikola sikakaalukana naye ng'omusajja takuwadde talina kyakutaddemu talina kyakutaddeko linnya oliko akabuuza. Kubanga abasajja bwe bato nze maama wange takolangako kumala emyaka 5 takolangako talina mulimu gwe yali akoze naye muzeeyi bwe yakolanga ssente ng'azimuleetera. Mama ye financial controller. N'azimuleetera. Era muzeeyi ebintu byonna byagula ennyumba ez'abapangisa maama yazisoloza. Basajja bameka mu Uganda. Ate ekirala nti abakazi abasinga balowooza nnyo nti bo abasajja bajja kufa mangu nga tebanafa. Naye munnanga abakyala abandaba abasajja ennaku zino bawangaala. Ate ffe ne tugenda. Kaakati onoolinda ddi afe olyoka ofune. Kaakati nze ngamba nti omukyala wandibadde nga weefaako n'obaako ky'okola nga mukyalina obulamu ate ebiseera bye ebisembayo ebisembayo abakyala abandaba bibeera bizibu nnyo ng'oli munaku. Kubanga abaana bano betulawadde tubaweeredde batandika famire zaabwe. Obeera nga tokyalina mulimu gw'okola eyali asuubula nga tokyasuubula. Obuntu buno bwe wakola obwo mu buvubuka bwo bwe bukutaasaawo. Kyova olaba abakyala mbakubiriza nze ndi mukyala agamba omukyala alina okubaako n'ekikye. Sigamba nti tulina kusapootinga abasajja nedda kubanga nze ebintu ebyanga omwami wange byakola byonna mbiteekamu amaanyi. Mbiteekamu amaanyi kuba mmanyi nti bibeera bya famire naye ate era ne mujjukiza ate naye akimanyi nti ng'omukyalo olina okubaako neki n'akako akantu kuba saagala musaba buli kimu. Ebaayo ebintu nga saagala kubisaba mwami. Kati nno ffe tulina n'emirimu gyaffe tukola naye abakyala bangi mu Uganda abali mu byalo nga n'emmere gy'alima ku musiro gwonna alina yakulya waka yokka. Sabbuuni eyagulanga ennusu 100 kaakati omuti gwa sabbuuni gwa 7. Sukaali yalinga ku 2,000 sukaali kati wa 10,000 15. Omusajja yagendanga okukola n'alinnya basi za UTC tezikyaliwo ajja kulinnya boda ajja kulinnya taxi agenda okubala akasaala ako ajjeko renti asasulire abaana school fees nga ssente alina ntini. Kyova olaba nti kiba kirungi omukyala n'awewula ku musajja. Abasajja bangi nnyo benjogera nabo n'akugamba bannange nfa buli kimu kintunuulidde afa naye nga naye afa talina kinene.
ate ne bayo abasajja nga bagagga balina naye nakugamba naye omukyalo wange atafaayo yabaaki enkola tayagala kufaayo bw'ajja mu bizinesi n'avuma abakozi bonna bonna n'abagoba bw'ajja ate n'akola ekifiiriza kaka kitegeeza nti omukyala buli mu mbeera yonna olina okusapootinga mu byenkulaakulanya bya famire. gwe Katonda yakusaasira atya oba bakwempawaringa batya oba ewaka omwana omuwala bamulabanga batya? Nze kyenjagala okugamba era kyenjagala okusaba abasajja bataata nti abasajja bwe tuba nga tuli bakukyusa bakyala omulimu gutandikira ku mmwe. Omukyala omusajja ekintu kyagamba omwana taata message gyawo muwala we gyatwala ate message maama gyagamba mutabani we naye gyatwala. Kaka kitegeeza nti taata mbasaba nnyo muwe obudde abaana bammwe abawala. Ffe taata waffe yatuwanga nnyo obudde abaana abawala era ng'atambula naffe ffe yatambulanga nnyo naffe abaana abawala era nga atwagaliza nnyo ebintu ebirungi era ng'ayagala nnyo okusoma kubanga nze okusoma kwange sigenda kwogerako naye sijja kulimba nti emyaka gyonna gye nasoma ebiseera ebisinga saasukka abaana 10 nga mbeera mu 10 best gye nasomera. Nali mukyala mugezi nnyo kubanga muzeeyi wange yaŋŋambanga nnyo kati ani akutawaanya kati ani wabadde wa 3 wabadde wa 2 kati ani oyo akulemesezza okubeera namba emu. Ate okukola kwange kwonna taata wange akuyinamu omukono kubanga nze bwe nali ntandika okukola taata wange yampa amaanyi agakola ku myaka 18 ku kawempeeyo gye nabeeranga mu Sebagala zone abasinga obungi bamanyiyo twalinangayo program yalinga ya Plan International. Program eno ngeyamba ebitundu nebakuŋŋaanya abantu nebagamba bakolemu ennaku zino bagiyitanga myoga saako bwebityo. Taata wange yabirimu nga era kyamaani waffe aluddeko mwami Sebagala owa Sebagala zone era bamuyita mwami Kizza bamuyita kati mwami Kizza kuba ne kakati aluddeko kisa alabika amazeeko emyaka agawera kubanga aluddeko nnyo. Kakati omwami oyo bwe baleeta program ya plan nga balina okutukuŋŋaanya abantu bakawempetu ennammere mulimu ab'emperere abaawa kati bakola meeting ng'eri eyo nammere omanyi kati kawempe eyo eri akalulu gye kayookera kati gye kali naye muzeeyi wange nze yaŋŋamba mu meeting eno gye tugendamu genda naawe olabe ebigenda mu maaso nagamba ngenda naawe era kati olwo oli muva ka senior 6 nanga nti tulina okwekuŋŋaanya tukole ebibiina naye naawe ogenda kubeeramu. Kakati tatange naŋŋamba ate bagamba tulina okugulayo omugabo gwa mutwalo nanga naye nkusasuliddeko 10 ezo olina okwesasulira 5 kyanyiiza nno neŋŋamba kakati nze nzijjewa wali okola naŋŋamba ezo 5 tugende twatambuza bigere ne tuva eri ekawempe ku 5 ne tugenda ennammere y'empereero eyo munda ku kyaki ndowooza waliyo kyaki nga yeri ne holo we wali olukuŋŋaana tugenda okutuuka mu lukuŋŋaana nga balonda abakulembeze. Lwalimu abantu bawera ndowooza balinganga 3 oba 4 naye ffe abantu abe waffe bajja batini kuba twagenda ffe tutambula twaliyo ndowooza abantu nga 10 ku bantu 4 ne tugenda mu lukuŋŋaana ne balonda abakulembera. Muzeeyi nali mmanyi kubanga muzeeyi wange amanyiddwa baali bamanyi nti agenda kwesimbawo naye muzeeyi yaŋŋamba sigenda kwesimbawo gw'ogenda okwesimbawo ne mugamba nze naasobola mu bantu abakulu abo bonna naŋŋamba genda baagala chairperson era ne twesimbawo naye bwe twesimbawo nga twagala obwa chairperson abantu bali kubanga baali bangi saasobola kufuna kalulu wadde nayimirira nenjogera nabo nembanyonnyola naye saasobola kuwangula nebaayo omwami wayogera otya ngubamu akafaananyi okyali muwala muto abantu bangi obayimiriramu baali bangi naye kwegamba ffe taata waffe yatuyigiriza okuba confident abaana abaala abaffe bali confident ekyo yakituyigiriza nti olina okuba nga olina obumanyirivu era bwe nali nga wendi nayagala okuggwamu amaanyi kubanga etwalonda tebannonda naye nali wakubiri kakati ne wabawo akakiiko akalala ke baalonda kakulira ebyokuwola ssente naŋŋamba genda weesimbawo naye munnange era wenneesimbawo era abantu tebampa kuba baali bangi ne wasigalayo akakiiko akasembayo nga baagala abakulira audit. Muzeeyi wange naŋŋamba dayo naŋŋamba naye ate abantu bano bwoba oyogera nabo bajjukize nti ojja kuba mukyala w'amaanyi ojja kusoma ogenda Makerere
ogenda kusoma okoleyo bere bikokole bikomu accounting w'amanyi naye ebibuuzo tebinadda naye byonna ngambye mbakakase nange nenyimirira ne mbakakasa ne mbaga abannange temunvaamu mumba akalulu wadde mulaba ndi mwana muto naye nja kuvaamu mbeera omukyalo w'amaanyi kakati munnange olwamala bwe balonda ne bannonda kwaka akakiiko kwolwo ne bannonda ne bajjukira ne bannonda nembeera kakiikaako ne tutandika naye waayitawo akaseera katini omwami oli yali afunye bamuyitanga mugenyi n'okufa yafa naye abeekawempe bamumanyi kakati munnange nga kabbanka bakayitanga kabbanka kaffe bakayitanga FS era bakamanyi bwe kabeeranga okutaano nga katandise nga abazungu abatuwa ssente nga baga nti twagala kakati manager anaakulira abeerera ddala mu ssente munnange mwami mugenyi nga yekifo akyagala ekya manager kati bwe yafuuka manager olw'okuba ebbanga lyali ttini ne baddayo ku results ezaali mu AGM kakati nze nali munnange nga nfuuka chairman mu katundu kano we tukomekereza tuli mu kutunuulira engeri gy'osobola okwempawaringamu omwana wo ow'obuwala. Dr. Ruth ali mu kutunyumiza muzeeyi we taata bwe yagezaako musitula era ye gwe tulengera kati eri waggulu yavaawa. Tukomawo n'akatundu akookusatu programu muntu w'abantu tovaawo. Wetuli dokita nga atunyumiza taata we muvaka ya senior 6 bwe yamugamba you can dayogeze ku kino dayogeze ku kino ofuuka chairperson era nze yali entandikwa yange kubanga ebibiina ebyo banks ez'enjawulo zaali nga gavumenti ya Bungereza zitaddemu ssente ekitongole bakiyitanga DFID ekya gavumenti ya Bungereza kati bakiyita UKAID nga bakitaddemu ssente ogenda nga bakola bu banka mu Uganda yonna kati wembeera chairperson nga bawuliriza kubanga program yali mu Uganda yonna nga bawuliriza nti eriyo ka banka naye kalina omuwala muto she's confident she's agivuga olwo nina abaana abantu bazze bali tugenda kuyingira abantu 600 kakati munnange nga bannoonya meeting nga batuyita meeting yali mu Kampala we nakaseera awo office sikyajjukira we naye yali awo waggulu awo nga ngenda mu meeting nagenda okutuukawo ng'olwedde balinda omuwala ono omuto ate Katonda n'abeera mulungi ebibuuzo ne bikomawo kubanga nze makere nagendera ku gavumenti nensoma BCom era ne specializing mu accounting nakyo Katonda n'akinkolera nga ngenze ku merit era nebaza Katonda nti yakimpa kati wembeerayo kumba abazungu bammanyi bampulira dda nga bampita nga bangamba kakati tuwulidde byokola kakati lwaki naffe totuyambako n'ogenda ate n'okola n'awalala n'otuyamba mu bitundu ebirala lwaki tuyamba olwo nyingidde Makerere ngeno bwofuna n'omusaala first year tosasulwa kati eri chairperson bakuwayo ka allowance naye wano we bampita ntandise ndi Makerere ne bangamba kakati tuyambeko genda ne wano ku Kampala kawempe wano waggulu ku polisi waggulu nawo tuyambe kakati bwe bamala ne bangamba naye kakati twagala tukuwa assignment kati bwe bampa assignment omanyi kye bakola bangamba ngende erukunjiri ndi Makerere ne bansindika erukunjiri banzadde Kampala sirinyangako ku basi ezo sirinyangako lugendo luyisa ssaawa emu kubanga ewaffe banzaala wali buyikwe nkokonjeru kumpi ekyalo ekyaffe kumpi nnyo ne bantuma okugenda erukunjiri bannange erukunjiri waali wala nnyo omulimu ogwo omwami yali amanyi ngenda gukolera weeks 3 naye nagukolera ennaku ezo nengumaliriza nengukebera nenyingiza buli kintu omuzungu n'agamba oyo yali abikonaga kiki kino nenvayo nenkola report nenkomawo e Kampala nagenda okudda e Kampala we namugamba yanyenya mutwe era nze kyovula abantu nabagamba nti nze natandika okukola mangu nnyo nagenda okufuluma e Makerere nampa omulimu nangamba tonnaba kufuluma naye kati njagala nkuwa omulimu otandika okola ng'okola ennaku mmeka 2 oba 3 mu wiiki nina okusoma nina okukola ennaku 3 mu wiiki kati nengamba njagala nnyo funa first class njagala ofuna second upper naye ate n'omulimu ngwagala nenneebulya nengamba abantu bonna mu nsi baagala mirimu nengamba byonna ngenda bikwasaganya era nembikwasaganya nga sisoma courses nagenda okumaliriza nga nze sisoma nnaku zonna olwo nansindika ngende e Masaka nga nvaalo nengenda e Masaka nentambula Masaka omwo mwonna nengenda olwo nga simanyi nengenda eyo nengenda mu Mbirizi nemmala nengenda Sembabule nengenda eyo Lukaya nemmala nengenda Kingo nengenda nga ngenda myaka mingi nnyo saategeera nti ate ndimalira Masaka naye ate nagendayo dda nga nkyali muwala nkyasoma
ne bankwata ne bampa essimu essaawa ezo ebiseera ebyo zabeeranga za talk time nakwata essimu nga bagimpadde kwolwo nakuba amasimu nenjogera paka budde kutya paka we nakoowa kyovula nti n'essimu nazikoowa kubanga nafuna essimu ya talk time ku myaka egyo mwina airtime wa miliyoni nga 2 oba mu kitundu zabeeranga ssente nnyingi bwe namalira Makerere kubanga that was 2002 Doctor kakati omwami nampeera ddala omulimu okukulira operations nagunkwasa nga nkulira region yonna ye Masaka yonna kumpi kweyongereyo paka Kigezi. So at 22 years omulimu nga ngwina nga nfuna sente zaali nnyingi ku myaka gyange ezo emmotoka zimulaba abantu ze balwanira nze yange bagimpa nkyali muto ne driver nga ndi muto bwentyo bwe natandika obulamu bwange naye nga mu byonna teri kintu kijja kujja ku mukyala kukifuna kubanga oli mukazi olina okuba n'obumalirivu eri abantu abagamba mu ofisi tibajja kumpa kuba oli mukazi tebakuwa kubanga oli mukazi balina okuwa kubanga olina obusobozi okubeera omukazi ebeera nnyongeza olina okubanga olina amagezi go gakozesa n'ogattako courage ne principles kijja kuyamba nnyo n'obutagenda mu birala kati abakyale obutego bwe bafuna nti bw'obeera ku mulimu ate n'oyagala okugenda mu social life y'abantu abo b'okola nabo nsaba nnyo obeere nga gw'osigala ku mulamwa obeere ku mulamu ogwo gw'oliko ate nammwe abasajja bano bataata mubalaba taata ono omulaba bw'obeera naye ayina ebintu byakugattako kati nze taata wange yayagala nnyo nfune mangu ekintu ekyange nga ndi muto kubanga nze ennyumba yange yasooka nagizimba ndi wa myaka 22 obusente buno bwe mulaba bwe nafunanga taata wange yaddira nampa awantu nankolera omusingi nangamba kakati omusingi teyangaza na kufuluma mu ttaka nangamba malirize yiyo ennyumba yo kugamba nali forced okuba nti essente zino zenkugambe ze nafunanga ziriko we ziraga bwe nafunanga obwo nenkwata obusente obwo ate nze kyovulaba nti ebintu by'okuzimba nembiyingiramu nga mbimanyi kubanga nze site njiyingi nenjambuka buli kimu tonimba mu kuzimba nenzimba ennyumba yange nga ndi myaka 22 ng'erina ekisenge erina eddiiro erina dining erina ebisenge 3 eri ku galaji ku mwana omuwala ku myaka 22 ebiseera ebyo tekibeera kintu kiki ekyo kino kikola myaka 2 kumpi myaka 2 emabega nze ng'ennyumba njirina nga nina ennyumba yange weeri erimu abapangisa kakitegeeza nti tojja kunnimbira kayumba kuba nkola ki nkalina nkalabe nti abawala abasinga babalimbira ku buntu butini nnyo kati n'olwekyo bataata bano olina okulaba nti omuwalawo omwempoweringa ne batamulimbira ku switi omwana omuwala n'omulimbira ku chips n'enkoko omwana omuwala n'omulimbira ku trip e Dubai ate ezo zaleese obuzibu olina atamanya nti tiketi kuserebera ku $5 tiketi ye Dubai ezo miliyoni 1.5 n'akusasulira okusuza miliyoni 3 omukazi ne bamulumbira ku miliyoni 3 kubanga bamusitudde ne bamutwala e Dubai omusajja n'agenda neyewola akamotoka abasinga babusasulira na ku installment n'akakuwa akatini ennyo ka vitizi n'akuyamba n'akuwa kakawunda akatini n'akukwanira okwo nenga ate nga ne kadi tagikuwadde ate ye nga akimanyi nti agisasulira mu bitundu naye senga tusobola okwempoweringa abakyala omukyala n'amanya nti akamotoka nange nsobola okukafuna nange ettaka nsobola okukola ki omanyi nti omusajja asobola okuga nti Annette nkwagala nnyo kwako ekyapa ky'ettaka nga tekiri mmanyago bannange ekyapa maama nkireese omukyala n'akwa naye kati nze muntu amanya nti kati nze nkimanyi nti bw'oba ompadde kirina kuba manya gange kubanga nakimanyiira nti kyompa nakimanyiira nti nsobola okukyefunira ate nakimanyira nti kyebampa kyali manya gange kati n'olwekyo tusobola kujja kunnimba ng'abakyala be balimba ne baga nti kino kikyo omukyala n'asanyuka nnyo naye bw'amala kimulaga ate n'akimugjaku kyovulaba nti abakyala bangi abeera mu nji nga bagisinga aba ali awo nga bazze bagitutte kati senga abakyala tubayigiriza nti basobola okuoninga basobola okufuna basobola okubaako n'ekintu ekyabwe ate munnanga abakyala abayina tebaba tebalina mululu gwa bintu birala kubanga aba akimanyi nti bikolebwa bukolebwa osobola okukola n'omwami wo ne mubikola. Dokita, nga tumaliriza sheeno njagala oyogere ku bigambo ebisinga okumenya abakyala
osanga abakyala nga bandibadde b'amaanyi naye ebigambo nga bibamenya bw'agezaako okubeera outspoken ngagamba olina olugezigezi oli kyakula ssajja biki n'awulira nga amaanyi gamuwedde. Abakyala oyinza bagamba ki? Njagala obbagamba nti ekifula abasajja kye bali obuwanguzi ye courage gye babeera nayo n'obumalirivu. Kati abakazi tuba tetukirina. Era buli mukyala gw'owulira kugamba nti nze natuuka aba ayina empisa ezimu ze yajja ku misoso egiri ku basajja nti omukazi oyo abeera n'obumalirivu. Omukazi oyo ne waaba nga afunye ekimusoomooza tagwamu maanyi. Abakyala abasinga bafuna ebibasoomooza naga nti nze mpedde. Ne bw'obeera omukyala ndaba ng'ofunye okusoomoozebwa kutya oba kuli ku baana bo oba kuli mu makaago oba kuli ku mulimu gwo ensi eba tekumye. Njagala omanyi nti osobola okuyimirira n'oddamu ne weetengerera n'obeera ekyo ky'oli. Era njagala okusaba nti bw'oba oyina ky'okola nga okikkiririzaamu tokkirizanga muntu kujja ku mulamwa. Osobola okukkiriza abantu abakuwa amagezi naye weesalirengawo. Ekyo kye njagala okusibirira abakyala. Omukyala wenna osobola okukkiriza abakuwa amagezi naye okwesalira okusigala mu mikono gyo. Bigambo bya Dokita.